mdogo wanangu na ninawatakia maisha mazuri siku zote, nadhani mnanijua. Yasoka n'abanywele ekyamanyi ku nsi. Bado tu nikiongea Stella. Ngagamba. Give me that phone. Mpane simu. You are busy. Njogera ko oli busy ku simu Facebook Yagala mpozi nkase. Nazinga bo earpiece n'ateeka eri. Abagambye munoonya abasajja ababaagala abatuufu mulekeraawo. Ogenda maaso n'okweyisanga bamalaya. Kati gwe omwana nga gwe bonabe ne gali mpitawo ate malaya anaabeera naki? Mukadde kano Lord Devu kumakya yambadde amasinika. Ndiye twalegere kali kagambye kamanyi gyakajjuliza era kaagala kamusaleko. Yajja dduka mpola. Tunuulira. Bwa stretchinga munga bomanyi. Keeping omubiri nga guli fit and flexible. Bye kituwa kyempola. N'afubutukamu ekikumi awona amaana akakana n'abuukabuuka mpola. Kwegamba tomulaba okuba nti anyirira. Okunyirira kuva wala. Kakali kano kayiyeemu Valentine yaako. Kamusinkana kaze n'ekiwero ku mutwe. Tandika okwesesasesa. Onogolaba mukwano gwa Sandra nnyo. Ngajja. Devu yamutomera. Kiki? Ogamba ki? Nasimule ngalo. Omanyi ndowooza. Asikumanyi. Devu lindako. Bampita Precious. Precious na munagani? Friend. Ndi muganda mukwano gwa Sandra. Okay. Nkujjukide. The first time I saw you, I felt. Lwe nasooka okulaba. Nawulira nga nkwagala era tegalanise mukwa oli musiru. Yaba wala benna kule mubadde kinta. You said you're Sandra's friend. Ogambe oli mukwano gwa Sandra. You know I love Sandra. Ato kimanyi Sandra mwagala. Ato tandika okungamba nti onje kagambe kino. I promise you I'll not tell anyone. Nsubiza sigenda bako gwe ngamba mulala. Degrade yourself. Naye saagala lunemereko bya kisiru. Devu. N'omuvubuka ono takimanyi nti na Devu. Precious teyagoba Devu kaliraba. Wawula kagambe sina gwe ngenda gamba. Naye okimanyi njagala Sandra ate oli mukwano gwe ate otandise okunkwana otegeeza ki? Twadde oli ono Ali Kasim ng'akubira na Patrick. Aba musanyufu nnyo ennamba ya Sweetheart. I'm fine, how are you? Oli oti andi bulungi? I'm missing you a lot. I don't know. Obadde okola ki? Mbadde ndi wano okumisinga nnyo simanyi. Yagamba naye abadde yebuwa ayagala kutambula mbadde ndowooza kujjako eyo. Sorry? Nkusabira eri essala gye nakusuubiza. Yeah, but oyagala kujja naye nga siri waka kati. Home. Actually right now I'm going with my dad to do the market. But agamba mukadde kano waali abadde alina gy'agenda ne taata. Naye Devu eka gy'ali. Devu ndowooza oyinza okgenda n'omusinkanayo nenkusanga eka. No, never mind. Thank you. Okay, tofaayo. See you later. Ntunja kuddamu nkulabe. Bye nti bye. Ebiseera bisinga waliyo olugero lugamba nti Katonda tagaba byonna. Bw'omulaba muwalaanyira n'empisa z'alina mpisa mbi. Ale ku mukazi ziba mpisa kabe mubi. Bw'aba alina empisa nnungi aba mulungi. Mu kaseera kano wano Devu abaali wano nakyala yajja yamusanga bami musaawa tali maliraxi tuba atadde eri yambadde accident ye. Patrick taliiwo wano. Kamanya Patrick taliiwo tomukubira essimu nga tonnajja. Mukubidde nangamba taliiwo era nekitegeera. Naye nzize nga sizze kulwa Patrick. Toyina bba wano. Oze laba nze kuŋŋamba ki? Agamba ekimuleese alina kyagala omunnyonnyola. Ekimulumidde ebbanga eddene nnyo. Era akaseera kayise kati ng'akirowoozaako. Ndowooza nkwetaaga. Kabaka yase kanava ne amarasita ku mutwe. Ogambye ki? Mbadde manyi oli girlfriend wa muganda wange. Laba nnono fara. Gwe Stella. Kiki otegeeza? Amazima gali nti okuva linakulaba otandika obeera nga nkulowoozaako buli kaseera.
A nice body. olina n'omubiri ogwakalaleso omukwatirira engeri gyakubya skin face olina akalevu kano njala kakwatako Like this. olina n'akatta akakabi nkagadde akato k'abakyala nti asiimye ayise kwatakwata marasta ga roodi deva alaba Yeah. kamugambye okuva lwe kasooka omulaba musaatu naye nga laleka kukwata ku bbali mpola mpola olwo anoonya oleeta olugero lw'abana abasoga kiyakola nga kamusitula ko kazze kamaze kali siriyasi muwa bintu kitufu njagala nnyo ne bino byonna bibyo twala ne kamunyweza kasiimye akatto amalasa gonna gayabadde malirax ge abagenda omunywegera mu butuufu yagamba kyakola kifu apaana No. devu nedda Get out of house. tuma nenyumba yaffe ogende You'll only come back home when Patrick is here. ojja kudda wano nga patrick akomyewo tambula Mistake. ndeetako obwenzi bw'osiriwala oli mukama muganda wange atoyagala olowooza mukazi wattu ng'atambula mpola ng'ayitawo naye anyiiga era kyamuluma kabaka naye abadde akemeddwa ng'ayagala kanywegera ekyaddirira kasana kemmula musaatu teyamanya twadde eri ono ye ali ne senga bakwata kubo genda kulima bino siteera tayinza nabbaako kyakola ye abeera mu bibye kutambula mbalenzi yajja nga mulaga mpola mpola baze kabala muwogo mulimu ne kasooli nagambye akese the betrayal ketuliko tonic films as usual nga bulijjo Jimmy the Indestructible ku simu namba 079 kagatano 330 balima babagala mpola mpola Should I dig even this cassava here? yabuuza nono muwogo mulimire Okay, but it's getting late because I have to go to church. agamba neodda ndaba bugenze ate nyina ogenda ku ekereziya tamisinga kusaba sandu agola bona Auntie? anti kiki What are you going to do when your results come back? kakati ogenda kola otyanga Has been telling you what. result zikomyewo yali yakamala otuula Keep on asking me the same question over and over again. Yes, sir. negamba kyengenda okola naye ombuuza buli kaseera njagala nkakase Things on my mind. saagala ove ku mulamwa mwana gwe Okay. ne anti omwana ono yali amwagala nnyo ng'amwesiga When my results come back, bwe zinadda I just want to go to a medical school. njagala mbe nga ŋŋenda Put up some small eno gye basomesa ebyamadagala help some people. kwegamba ngezeeko tondatondawo akantu ne bakabeera katini nnyo nyamba abantu bokkalo kano Sandra Yeah, auntie. I just thought I wish my parents were still around. Maybe I would have. agamba nsaba singa abazadde bandibadde we bali abazadde bange tomanya nandibadde mbayamba ono senga waabano I'm here. era ono Don't worry. kwegamba maama ne taata bazadde be Did I know that? I Sandra baafa dda to save their lives. It's okay. kale awulira nga kimulumiriza Okay, auntie. Let's get senga yamugumya before I get it. okay katumalirize mpola mpola mu kaseera kano nga baddamu kabala kawola emiwogo gyanyiridde okamala emisoli minene mizibu kandi nga bamaze bayitawo mpola nakyera yalengerwako wabula nga munyiivu abadde ava kwekwanira mulezi naye kye bamukoze kate obusungu yabutuusa ku Sandra gwobadde ki sima Patrick tomulabye abadde ki ate nze mmanyi Medicine. Let me find out what's wrong. Let me. nkwatirako wano male okuzuula olinga amukwasa ddagala lye amale ozuula ate ono abadde ki bava mu nnimiro twadde eka yatuuka wano n'aggalawo ekisenge n'akisibawo Lord, why did I do this? naye lwaki kati nkoze kino Of all people, lwaki nze mu bonna you didn't tell Patrick. kale ate agenda kunda opayi wa Patrick Why did I do this? lwaki nkoze kino ye mu kaseera kano ono agenda okujja ogulawo ekisenge nga Steera asibyewo Steera gwe Steera Leave me alone. Sandra ndekanzeka Leave me alone. Sandra bw'oba omanyi kyenkulowooleza ndekanzeka Please with me, leave this place.
oba oyagaza emirembe va mu kifo kino. You cannot please talk about it. Yagamba kyonna ekikusumbuye nze ndi muganda otulina okyogerako gulawo oluggi luno ngenda dumenya. Sandra ndekanzeka ate olwedde Sandra yaleese obuzibu kubadukira Dave gwayagala yamatira Sandra. Sero ojja duggulawo gulawo oluggi kiki ekikusumbuye. Yakanya kunyoranyola naye nga keebuuza ngenda kola ntya. Mukazi watunga ava ku luggi konkono omuntu n'agaana okuggulawo. Naye awulira alumwa. Kakadi no twadde eka Dave kubali Patrick wano yesiba mapeesa. Brother, this is a few. Bali kushana Paul. I'm late. Patrick? Yes. How long are you going to stay at Stella's home? Yabuuza ogenda mala bbanga ki oba Stella? That's none of your Loading agamba ebyombuuza tebikwatako. Ba nsulayo ba mmalayo bbanga ki nze amanyi. You have any problem? Simanyi olina obuzibu kati alowoozamu oba mugambe. Kuba muwala gw'atambulira. One thing. How much do you trust your girlfriend? Yambuuza naye kingi ki butya bwe weesiga girlfriend w'oyo? Mwesiga 100 ku 100 ate mumanyi ye bulamu bwange. Ye lwaki ombuuza? Is my girlfriend? I know she's. Simanyi yagala tandika kwagala girlfriend wange nedda. Nkimanyi wo siyinza mwagala. What reason? Kati nsonga ki lwaki ombuuza nti mwesiga kyenkanawa? So if you go at Come on, now. Bw'obanga Fight about your. nedda totya sigenda kuddamu kwogera ku girlfriend wo. Nze sibyagala ebyo binyiiza kasitotandika okwogera ku Stella ntandika olowooza nti ogenda mumunkwanako. Era yagamba Dave Patrick toddamu okunyumya ku Stella. Okiwulira? It's like I'm offending you. yeah, don't that Toddamu awo oba nkutte ku kebo oba nkutte ku kikonde ekimu ng'oyagala kunkyankalanya. Toddamu kunyu omanyi ebbanga n'ekyamugano genda mu kibuga ofuna akalimu abeera kaalo muwala. Kanadi yali ayagala mugamba omuwala oyo gw'oyagala yazze wano nga ŋŋamba nti anjagala naye tiyakimugamba kuba te Patrick wayaze zivaako mangu. Twadde wa Sandra ali mu kusaba. Aba akyasaba Sandra. gwe Sandra Stella nazze gwe olega amaviidi Virgin Mary, I'm talking to you. gwe Virgin Mary njogera naawe Sandra. gwe Sandra. Sandra. Yamala kumala saala Opening your legs for everyone. kati otandise kubikkula amagulu go ku lwa buli omwe obuzaabuza nti oli mulokole. You know what I mean by that? Omanyi kyetegeeza kyo ekyo? Paul opening your legs for everyone. Kati otandise gaba byalo byo eri muli muntu yenna Is that why you cut my prayer short? yensonga lwaki osase mu saala. Yes, I am. Oli mulokole gwe ndi mulokole. Osiriwala olega amaviidi n'amukuba oluyi. Kazale kamubuuza kali nnyawo watandise okugaba amagulu go eri buli omu yenna ate ng'obuzaabuza wano nti oli mulokole. Senga alina byakutte ekavaako mu katale tuba tule waliwo zaamugoberera mpola yajja mu linnya Amanda taata wa Lodi Dave. But why, my dear Aunt Sandra? Kiki ddiya wange anti wa Sandra? This is a great opportunity. Okimanyi guno omukisa gw'amaanyi nnyo kusinkana. I've been trying to call you and Mbadde ngezengako kukwasaganya kubira simu ng'ogaana okwata essimu yange lwaki? Onjagaza ki gwe? you have to understand things. Agamba oli mukulu ekimala obeera ng'otegeera ebintu. See you. My heart palpitates. Yagamba buli wenkulaba omutima. Kakadi daba taata mukazi we yali yafa kyokka nagamba emirundi giwera sikwagala siyinza bba naawe ono naye senga wabali abaana talina mwami. I came back from market. I have to go home. Mbadde nva mu katale nyina genda akamalira obudde. Time. I will do whatever it takes to get you. Taata Dave yagamba nja kukola ekisoboka kyonna obbanga nfuna omukazi ono.
siyinza kuviira mwawo ate nga mwagala mbuse buli wamulabako omanyi kwegamba laavu buli omu aginyonyera lulwe buli omu aba aginyonyera lulwe kali ssebo naye nti omutima gwe gulerekerawo okukuba buli walaba ku senga wa Sandra loodi ng'ayita yasanga loodi wano katale nakyala Sandra nabe yali agula kwe kudda advance n'afuluma entambula Devu bubuka American Height kalevu kakomeri ogamba tongopo bano bachinku Teresa mpola mpola rasta Bobo genda kaka nkutoleko nedda eka kumpi wano ntambuzawo kigere yokagamba embeera ze omanyi omuntu nga mulungi ne bw'ateefaako enviri zibeeranga bwe zaagadde teyeekolako naye ssebo okunyiira kuwaliko agamba nyo akwogerako nawe mu kyama Sandra yamugamba ne bw'oyogerera wano sirowooza nti nnyina privacy yonna makati gange naawe agamba yogera kyoyogera kuba n'obudde buyiseeko kali kalaba naye akagamba kwegamba tekaddamu mmwefasa era ensonga kazirekeraawo mukadde kano nga badda ku bbali bubuka yaze kalo okunoonya mukazi wa kuwasa so nnyo beera nga nkusumbuye kakati mbanya lobe ng'ontegeera yogera obudde buggwayo ate nagamba bw'oba olowooza nti nnyinza okukwagala lwaki nze naawe tebiyinza kuwakinga out yadde naaka yagamba beera ne sisita wange kuba akwagala nnyo yagamba akimanya njagala naye ate girlfriend wa muganda wange Patrick n'akiraba atya nga tenjagadde girlfriend we yagamba Devu kugamba sala amagezi gonna neyenze tugezeeko bambi siyinza nakiwa kyansi nti tugezeeko saa tuyagala n'ogakaba maziga omaze byoyogera maze munna ate oba ogaanye adde bava ggula ku bikajjo mpola naye Stella ompise n'erinnya lye genda naye bayi musala mukwekanga yekanga atamuyise Siteera bayi Devu kano kamwagala naye bayi teyakaddamu Sandra obuzibu buli wano oli Precious ayagala Devu kyokka Devu ayagala Sandra tayagala samba omupiira olw'obusungu gulawo akaji amugambe kankutoleko nakyala agambye kumpi wano ntambuzeewo bigere kyokka kagenda oweka likawera waliwo kabaka yalaba ku bbali katale yeewunya omutumbaapu alemedde ku ddemu twadda wano ekiro kakati Patrick ali mbigere adde eno adde taata araba bwakoonakona engalo bwadde eno bwadde eri n'akwata mu mbinabina n'alowooza neyeyogezayogeza Patrick kiki ekikusumbuwa otambula ozunga wakatambula ano mayiro ziringa 5 kiki ekikulumya omutwe mbuulira taata n'addayo mbw'atambudde kashedi mayiro nga 5 adde nadde eri taata nyina obuzibu bw'amaanyi ennyo yagamba tebuba buzibu wabula kuyite kugezesa okuyinza okuyigiriza taata kuno si kusoomooza it's not a challenge naye taata my problem is